Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Babula jebale. Nawe jebaleko. Nze bampita kadima ku Bukedde FM ekinta buli ky'omuziki ekisinga nalabye message yo ngoyagala tukubireko. Nesebo nadde netaaga buyambi bwo. Okay, oli liddawa. Ndi mukalere mukatali. Oli mukalere mukatali. Je nkolera. Kiki buzibu ki? Twalina omukyala bwe tubadde tukola naye. Twesanga bwesanze mukatali. Naye tubadde tusonda buli mwezi nga tusuula emitwalo 10 buli omu tubadde abantu 10. Kati nga buli nnaku z'omwezi 2 mu mwafuna. Naye eyo lwafuna kaze ennaku z'omwezi zino ziyingiddemu 2 alina okufuna tannafuna. Ye yafuna ye n'abula. Ye yafuna. Ye yafuna ze n'abula kati kyamulabako. Ongambe muri 10. Kati ani atereka? Ye nyini yatereka. Ye nyini yatereka. Ye yafuna. Ye yafuna. Kakati guno omwezi guno gwa Oktoba. Wabadde walina okufuna. Nga si okay. Mwezi nga 28 kati zawiseeko okumulaba tekyamulaba. Naye kirungi amasimu ge kwegali. Amasimu kwegali. Kakati mulina kabiina. Kabiina ne twatusuula 10 buli mwezi. 10 buli mwezi. Nga tuli abantu 10. Kati nakakaddeke. Neyekweka. Nakita. Kakati mubadde mwasuula ez'omwezi guno. Guno guwedde. Kuba omuntu mwadde alina okufunira. Twazisuula. Nga yazirina. Kuba ye yafuna kati yabadde azirina. Nga yalina okuwaafuluma. Kakati mwamunoonyezaako kuba ngambye essimu ze kweziri. Kweziri naye tetulina wakumujja kuba tetumanyi gy'abeera ffe twesanga mu katale. Mwesanga mu katale. Temumanyi wuwe. Naye mwesiga muti omuntu nga temumanyi wuwe. Naye. Embeera gye yasooka otulaga yali ya buntu. Yani? Ye Grace. Kati weka tumukubire tumubanje. Kati mukubira takwata. Tovaako. Akwata nawulira eddoboozi lye ng'akuggyako. Tovaako. Grace. Hello. Grace. Onani. Jebaleko. One jebale. Obulamu bulungi. Bwanyambuza obulamu. Nze bampita kadima. Kuyambe mu kise. Kakati Grace. Nkubye ku bya kibiina. Eno kalerwe mu katale. Otyo. Sente ennaku z'omwezi 2 leero nga tunaleeta kasente kafuluma. Kati goyogeranga ani oba? Anti njogeranga bankubidde ne bantegeeza ne baŋŋamba nti njogere mukulu mpuliriza. Gwe sente zo wazitwala wazifuna nga gwe olina okuwa omuntu sente. Naye kakati mu katale tokyakola tokyajja tetukutegeera sente. Olimbega kiki? Nani agenti ndi mbega? Kati kikyo mbaabuukiramu nnyo. Anti kakati tovuma. Kibuzibu kitukira ku nsonga leka kuvezenga kiki. Stop. Kati ensonga eriwo ya sente tuzifuna ddi kuba afuluma alina okufuluma. Afuluma janze mugayi okufuluma afuluma agende. Anti leka kubeera leka kukola nkola ya kibbi. Kibbi ki ani gwe nalinzibye kiki? Lwaki munnemerako sinaga olimbega. Kakati tukole bweti Grace. Kiki? Sente wazibba. Nazibba. Ye kati wemba nazibba kati kiki? Mwe bakasoosa okubba kiki? Anti ekyo kiba kya buntu bulamu banna babadde bakwesiga. Babadde miliyoni 2 miliyoni triliyoni muli mu kukaalira just buno obusente. Anti gwe lwaki obba ssente y'abakazi abanaku abaavu? Baani abagamba bayimbire ekibiina nga bakimanyi nti babanaku. Banaku ki ku ssente zaabwe kubagambira nti banaku? Temunsiriwalirako. Olina byakukola gundi bifune. Nyabo Grace. Gwani amba. Tukunoonya. Musiru gwe twagala sente zaffe. Ani gw'ovuma obusiru nawe olinga amazzi. Ani gw'ovuma obusiru. Tetwali banaku wali obwaga tetwali banaku.
sente zaffe tuzaagala nnyabo oba muli banaagala muli sina gwe nayita nyina najjake wone enkuyita naawe wali munaku olagenda okwegatta mu kyaffe ekyabanaku naye wali munaku twagala sente zaffe owaayi wangi omukazi olowooza teyababba yatubba naye kakati ekibi temumanyi kyabeera tekimanyi kyakukola anti kakati ekirungi essimu ye kweri tugenda kuba twogera tulabe ekyokukola bambi tofaayo tajja babba abambi abakazi bali mu kukaabira obusente bwabwe manye tebayita emitwalo 10 okugisuula nkitegeera omuntu n'agizanyiramu n'atwala akasente kammwe nkitegeera kati twatuyita banakwata amasiikiini nga yali atwegattamu yali tatulaba nga tuli banaku obwafu obw'ekinaku bwe yatwala naye era ajja busesema kabuli bweddi tujja mugwako kati naye bali tuyamba naye twagala kutuyambira ddala n'abawulikadde bali bonna batuyambe kitekiyinza okukola mukazi oyo kale kwano tugenda kuba tulaba kale kadima namayandi ako kabogoza kamukigenzi kitya ekinta buli ky'omuziki ekisinga ebikyamula bingi kale ebikyamula bingi nnyo nga bwekiwulira njagala okwebaza okuba nga okyagiriko Bera FM ekinta buli ky'omuziki ekisinga omukyala muwulidde ali mukulajana balafe aba whatsapp mwe muba mujja abamasimu tujja banga tubafuna olunaku olw'enkya inshallah tukubireko ssaawa zino obeere ng'oyogerako naffe ntandise naawe mukyaba Shafika ekitabyama naye bali kutuweereza promota mukyaba Shafika kyati musando zigende kwa plana nasolo mu kimu Masaka omukazi balimba bali babawe sente zaabwe babawe sente zaabwe kale webale nnyo webale ddala ogambye nti omukyala abawe sente zaabwe bw'otoba ovuddeyo n'oteesa wangi maama naamwe namaliga mu katale teesaako naawe tuwulire nga bw'osobodde okuba ng'ogamba kadima ne kabogoza musibye mutyame bale kutuweereza omukyala oyo kituufu banne yabamalayo naye bamunoonyereza olumukwata bamuteeke ku poliisi abasasule nze maama naamwe namaliga mu katale musule bulungi webale nnyo maama naamwe namaliga mu katale Nasazi Monica ange kadima ne kaboko Nasazi Monica banange omukyala yababba nebambi kino kibe ekyokuyiga abakyala abateresa bannaabwe sente nti bannaye basooke balabe nti ono omutuuze mukyala gundi ayina obuvunaanyizibwa mulyoke muterese sente naye aba abapangisa akeera ku makya n'asenguka ne sente zammwe naye bambi mbasaasideko kale webale nnyo munaffe abasaasiddeko ekyo ekikazi kyabadde bakinoonye ku lwampaka prose munyonyo bwatu bwatugambye nze Haruna Gombe omukyalo oyo yeeyisa bubi nnyo yeeyisiza bubi ddala wangi Naalongo nze kadima nkule nako obubina bw'obwo ku byalo obwo basitukiramu ze basikira mitwalo gyange 3 ne baweta omukazi oyo naye baaba naddamu mulaba ng'alinga gwe bakuusa n'omusenyu bikolimo by'abantu wakolima naye ajja kusanga takama kale tweyanziza banaye bali okutuwuliriza okuba gye twavudde babadde essaawa zabadde 10 ez'akawungeezi zenyingirawo n'ennyimba zigenda kubeera mwenda ezisinga okwokya mu kibimba yenze kadima nange anko kabosano vuna kabululu from the bajjukiza abantu extra launch yo kaboggoza yes ndala okutegeeza abantu ng'ennaku z'omwezi 15 tugenda kubeera wali ebusula bagitawo ku bulutiki mu extra concert ya galo wange mperekeddwako abayimbi bangi nnyo kuli John Black kuliko Rebecca Jingo kuliko da agent akulukuta ba MC Kadima Mukunja n'abalala bonna bamperekeddeko ne Happy Strikers band yonna abantu b'ebusula w'obulenzi bombo mwendange ennaku z'omwezi 15 lijja kuba lwa Sunday wali ebusula ku bulutiki kale nange ngenda kubeera wali bagita Terminal Gardens awo nyini ku lw'ebbomba ewakojja awo tugenda okubeera nga tugiggulawo ennaku z'omwezi 8 si Sunday awo nyini mujja okuyingira kwa bwereere anja kubeerawo ne Baby Deo n'abayimbi abalala bangi nga tukwasaganya ensonga for now ngenda kubanga nkoma otubagamba ndi musule bulungi mweraba